tubasaba mugikole emirimu egyo n'obukugu kubanga bwe munagikola n'obukugu tujja kwongera okuwoomerwa bye mutuweereza nammwe mwongere okufunamu. Ekintu ekisinga okuba ekibi kwe okukola ebintu amangu era ndowooza ekya nafuyamu theatre lwakubanga abantu baagala bintu byamangu naye ebintu ebyamangu tebiba bya mutindo era omuntu yenna okukola ekintu kyonna okukifunamu olina okukimaliramu obiseera byo amaanyi go emmeeme eyo. Nammwe aba entertainment news, you must do your work with your heart and your soul and your mind. Akasembayo ekitiibwa Mama Fina Masanyalaze avuddeyo ku stage, abadde ku stage n'agamba nti TikTok etekinze over. Omanyi buli tekinologiya bwajja emmotoka bwe zaasooka okujja baaziwakanya nga abantu baagala basigale n'endogoyi oba embalaasi. Kompyuta bwe zajja nazo abantu baaziwakanya nti zigenda kumalawo emirimu. Kaakati n'omutimbagano abantu balowooza nti kugenda kuttattana oba theatre oba n'ebintu ebirala kiyinza okubeerawo nekijja kumala akaseera katono. Nze amagezi gempa abagenda mu theatre bano ba Hannington Bujingo Alex Mukulu bo basiniya nnyo bo bye bakola bibeere bya mutindo ate nabo babirage ku mitimbagano. Tujja kwagala okubalaba. TV bwe zajja mu Bulaaya tizaalemesa abantu kulaba mupiira era abantu basigala balaba omupiira so ne TV weeziri. Sirowooza nti no TikTok eyinza okujjawo ekitone. Kaakati bano abakola arts balina okukola ebintu birungi. Bwe banaatusuuliranga omuntu ku TikTok tujja kwagala okujja okubalaba bo bennyini. Naye bano abayiyayiya nga batuddeyo ku mbalaza eyo abo era tebajja kugenda wala bajja kuvaawo mangu. Abaana abobuwala abayimbi ate nga Baganda babeera ku stage ne bambala obubi ne bakunamira abantu. Anti omanyi bw'otamanya bw'otewa kitiibwa mu mulimu gwonna gw'okola ne bw'obeera muyimbi ne bw'obeera muzinyi w'amazina olina okusooka okwewa ekitiibwa. Bw'otewa kitiibwa abantu bakubira enduulu ennaku ezisooka naye gye biggweera baba tebakyakulabawo baba tebakyakussaamu kitiibwa ate kasita baba tebakyakussaamu kitiibwa omanya n'emirimu tegigenda kugenda bulungi. N'olwekyo beewa ekitiibwa bonna abantu bakulu bamanyi ekyokukola. Ekyamazima okusanyusa mulimu by'okola by'otandikoze bulijjo. Sirabanko Alex Mukulu ng'ayambadde bw'ati naye wakati abadde ku stage alina okukyusaamu. Kakati bw'obeera ku stage olina okukyusaamu, ekyo tukitegeera. Naye osobola okukyusaamu naye n'osigala nga weewadde ekitiibwa. Oyinza n'okwambala mu ngeri esikiriza abantu naye ng'ate tekuweebudde. Ekyo nakyo kisoboka. Awo nno kiri eri abo abaagala okutumbula ebitone byabwe okwewa ekitiibwa. Bwe banayekyewa n'abantu bajja kibawa era ebitone bijja kukula. Is my hands and the microphone, because with Alex Mukulu you can never be so sure. Give it up, Mr. Alex Mukulu, ladies and gentlemen. It's only Alex Mukulu who is Alex Mukulu. I came here with my wife, Margaret. And she's a daughter of a one-time director of this place, Mr. Eldad Walakira. Yes. I want to thank everyone, the cast, but in a special way, Mr. Alex Mukulu, for inviting me to come and enjoy my evening as I learn some lessons. We've seen the good, the bad, and the ugly about our society, all on this stage. It takes a lot of intuitive, it takes a lot of imagination, a lot of critical thinking, a lot of analysis to come up with a play depicting the themes, the experiences we go through in this country. And maybe because theatre requires that, it requires actually deep intellect, that it has been
seemingly abandoned. And Fina Mugerwa places the blame on TikTok or the internet. Because with the internet, any one of us can be a playwright. Any one of us can be an actor or an actress. Depending on where you're seated and the audience want to address, you come up with some stuff and instantly you're on the world stage. But I want to assure theater lovers, nothing can replace quality. Everything, a good thing will, every time we want to get a good thing, we've got to put in an effort. It's got to be costly. You can't get good things unless you are prepared to pay the cost. The cost in many terms. That's why I'm not worried so much. This is a wave. It is up to the artists to insist on the craft, because quality can never be stifled. And you know, the internet is a new technological advancement. It's a change. Every time there is a new thing, people tend to move in the direction of the new thing. You know, in the days of Alex Mukuru, producing a song took a long time. In the days of Ragadi, it took a shorter time. In the days of Victor Maker, it takes still a shorter time. Or John Black. Because of technology. But if you want something good, you've got to take time. And the community will always recognize quality. Trust me on that one. So I don't think we shall close the theaters unless the people who have got the ability to bring us like Alex Mukuru give up. If they don't give up, the public will return. Everyone who knows me 10% knows that I'm a person of quality. And here I am. So, because I knew that Alex was behind it. So, I thank all of you who have turned up. I urge the people who've got the ability to write plays, to act, to continue doing so. Everything is very difficult in life. I want to tell these young people, everything you see, anybody who is good at anything has struggled. They've rolled up their sleeves. They've, bent their backs. They've scooped dirt. No one succeeds unless they sweat. No one at all. So there is no other way. We've got to go through these processes to get the very best. But there are good lessons in the play which we need to think about. I'm not, the play, Alex thinks that we are doomed. I don't think we are doomed. I'm an eternal optimist. They say every cloud has a silver lining. And in Uganda they say, we must retain hope under all circumstances. And no community runs out of good people, really. Eventually we shall get them. That's my conviction. To clean up the dirt that worries Alex and his team. We shall always get better if we do not lose hope, if we have the courage, if we have the character. So, I sleep always hoping tomorrow will be a better day. Thank you very much and God bless you. Thank you very much. Kattikiro. Naye kakati nze nsinga okugwezesa abantu Oluganda. Naye bazannyo Alex Mukulu olw'omuzannyo guno n'abantu bano bonna baali nabo tuwoomeddwa nnyo ebyaddala. Bireeta kintu kikulu nnyo era nze sirowooza nti omutimbagano gugenda kugijjawo.
mu theatre olina okulowooza ku biriwo mu nsi n'obiwandiikako n'obitendeka ne tusobola okubitegeera. Ku mutimbagano twakatulira nyinza okuba mpeerezaayo obuntu nga 3-4, naye ekintu eky'omutindo bulijjo abantu bakyeyunira. Gwe ayagala omutindo olina kusigala nga tova ku maini, omutindo n'ogulemerako ne weewaayo n'omalirira okukoowa n'okutuuyana. Kaakati ennaku zino olw'omutimbagano okutuwa obuzannyozannyo biki byanguwako era byeraliikiriza abakulira boodi. Naye nze ndowooza nti abalina ebitone nga Alex Mukulu nabano nga babayigirako ne bongera okuwandiika, theatre abantu bajja kudda kasita ebintu bibeera nga birungi. Ate era olw'ebizibu bino byonna byatulaze, bano ba Hannington Bugingo bajja ne batusesa, nakyo si kibi ne twerabira ku bizibu bye tubeera nabyo, naye ng'ate ku nkomerero ya byonna weetaaga ekintu ekikulu ekikusobozesa okulowooza ku mbeera mw'oli, kiyinza okukuyamba okugivaamu. Awo nno neebaza nnyo Alex Mukulu olw'okuguba olw'okwewaayo, era naffe tuli wano okubawagira. Katonda abakuumi. Kattikiro, we shall now go for a photo moment. We have a placard outside. Here. Yes, please all come on. Come on.